yatandikanga pressure group mu mwaka gwa 1996 akyatandikibwa Muhammad Mayanja Kibirige omugeye wamu ne Hussein Kyanjo omugenzi kati mu 2005 bwe bajjawo ekkomo ku bibiina ekiwandiisibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Okuva olwo n'okutuusa olwaleero kibadde kyenyigira mu nsonga ezikwatagana n'ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe Uganda. Ekibiina kino kyazimbibwa ku nnyingo 5. Ennyingo esooka ye justice y'obwenkanya, eyokubiri economy ebyenfuna, eyokusatu education ebyenjigiriza, eyokuna morals empisa, n'eyokutaano African unity. Kama wange abavuka bano bwe batunuulira ennyingo ez'ettaano ne balaba nga zijja bulungi mu bigendererwa bya Buganda. Tukimanyi bulungi nti Buganda ebaddewo ebbanga lyonna ng'erwanirira obwenkanya mu nkola y'emirimu, mu ngabanya yaagyo ne mu by'obukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda. Era abavubuka bano nejje mu kutwaliza wamu basiima nnyo enkola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ayimiriddeko ey'okulaba nti abantu be bonna babeera bayivu ekimala. Bwe baatunula awo ne balaba nga ennyingo nayo e Buganda etudde bulungi ebukadde. Ate era nga kijjukira bulungi nti Ssekabaka Muteesa wano yaleeta obugunjufu buno obw'okusoma. N'olwekyo ne tulowooza nti nno okujja kwaffe Mmengo kujja kuba kwa makulu nnyo okwongeza okukwatisaako Ssaabasajja Kabaka mu layini ey'ebyenjigiriza. Mu byenfuna Ssebo Katikkiro tukuwulira eddoboozi lyo nga livaayo nga terivumbeera okwagala abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Uganda okubeera nga balina akantu mu nsawo. Era tubadde tugoberera nnyo enkola yo eyammwanyi terimba. Era mu bufu obwo Jeema tebyogerako bwogezi. Yagula ettaka eyo ekibuga lirika nga 200 kweyagala abavubuka bano okubeera nga bakolera emirimu gyabwe egy'okulima n'okulunda. Mu by'empisa gyesitulamu Jeema ennyingo eno ey'okuna morals tugisimbako nnyo essira ate twagenda okwesanga ng'Ebuganda atalina mpisa atayanyizibwa. Ne tulowooza nti nno twetaaga okujja okweropa embuga nti guno gwe mulamwa omukulu gwe tuliko, era kisaana kijjukirwe nti ebbanga si ggwanvu ow'ekitiibwa ennyo Basaali Wasman pulezidenti waffe yaleeta ekiteeso mu muteeserezo w'eggwanga ekikwatagana n'okulwanyisa ebisiyaga. Twagala okusiima eddoboozi eryava e Mmengo okuwagira empisa ennungi era ekyaliviiramu etteeka eryo okubeera nga lyafuuka etteeka kati ligobererwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Ennyingo ey'okutaano ya African unity obumu bwa Africa tugigabana ne Mmengo, era engeri gye tuli nti abasinga obungi twakulira wano era tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Obumu obwa Africa sisobola kubutukako nga okujja nga obumu bwa Uganda. Obumu bwa Uganda sisobola kubutukako okujjako ng'obumu obwa Buganda we buli. Netulowooza nti nno ku nnyingo eyo twetaaga okuddayo Uganda gye yatandikira, ebitundu ebyo byakola Uganda, era mukama wange okujja kweffe wano ntandikwa butandikwa. Tugenda kulambula ebitundu ebyo byonna ebyakola Uganda nga tugijja mu mikono gy'abafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1962. N'endowooza egamba nti Uganda yeetaageddeyo we yabulira wali emabega. Tusobole okubeera nti nno bannayuganda ffenna tubeera mu ggwanga lino nga twegajanyiza mu bulungi era nga buli omu alinamu ekyo kyategedde okubeera nga afunamu. Mukama wange Katikkiro tusiima nnyo omulimu gw'okola mu bavubuka n'okubalungamya. Naye twagala okukulopera nti ennaku zino eggwanga ligenze lutabukako ng'abantu abali mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Empisa, obuntubulamu birabika nga bitwesambye nnyo.
kyetukulembeza kyetusosowaza byebifo byetuba tutunuulidde. Engeri gyetubifunamu n'engeri gyetweyisaamu okubitukako si nsonga ne bwebeera emenya obuwangwa bwaffe ne bwebeera emenya enzikiriza zaffe ez'eddiini. Twagala okusaba Ssebo Katikkiro okubeera nga ogenda mu maaso n'okuluŋŋamya naddala abazzukulu ba Buganda okubeera nga bamanya nti wano ewaffe waliwo ebitakoleka, waliwo byetakola olw'empisa ezo ezaffe ze twakuliramu. Kama wange twagala okuwa obweyamo nti ensonga ssemasonga eza Buganda ekibiina kyaffe ekya Justice Forum kizikkiririzaamu era mu ngeri yakyo mu bunafu bwakyo oba maanyi gaakyo tubeera nga tuzisindika okulaba nti zituukirira. Njagala okumaliriza ebigambo byaffe n'okuddamu okusiima Katikkiro olw'omulimu gw'okola okuluŋŋamya ensi eno Buganda ne Uganda okutwaliza wamu. Engeri y'okwatamu ensonga zo mu buvumu n'otatiisibwatiisibwa na boogezi etuwa essanyu n'essuubi kyeba libaawo Uganda neddamu obwenkanya n'eribeera ng'etambulira ku mazima n'obwenkanya. N'ebigambo ebyo ku lwa bannange bano benkulembedde okujja wano